Side chick akakanya ku boyfriend namufumita ebiso ebimusse. Amufumise ebiso mu bulago ewatali kusaasira kwonna. Mbunvubuka abadde asusizza obwenzi. Kati wuliriza. Omuvubuka ono yoyogolaba mu bifaananyi awo. Then n'omuwala afumise side chick ye muwala golabawo mu kifaananyi. Side chick baasuze n'omuvubuka ono baasuze bonna. Era ng'omuvubuka ono girlfriend we omukulu oba omutuufu katugambe yabadde atambuddemu nga tali waka. Omuwala oli girlfriend omutuufu yavudde waka, ono omuvubuka n'akyaza ono omuwala amusse. Era baasuze bonna. Kati obudde buba buzibye, girlfriend omukulu akomawo asanga ndowooza ono yakyazizza. Katono mu kupapala omuvubuka agezaako okugobaganya ono side chick amugambe genda okitegeera genda nannyini mwazze genda. Side chick tekyamusanyudde ekyokumugobaganya ate nga baasuze bonna nga bakola omukwano tekyamusanyudde. Era olwabadde okugenda bw'ati ne yeetoololamu yakomyewo alina ekyambe. N'alyoka amufumita ebiso nga ne girlfriend omukulu waali alaba bw'ati. Omuvubuka n'agezaako okudduka yeetaase. Omulala n'amba n'akasukeera ekiso ne kimufumita. Era omuvubuka omusayi gwamugweddemu ng'ali awo. Babadde bakamutuuza ku booda bwe bati ne kaggwamu bw'ati omuvubuka n'afa. Naye abakazi abasinga obungi bawagidde omukazi ono okutta omuvubuka. Simanyi lwaki bakazi mwe muwagidde omuvubuka ono okuba nti side chick yamusse. Naye nga ekyasiza omuvubuka ono side chick agamba nti omuvubuka ono yabadde ageza amugobaganya bubi ate nga baasuze bonna. Baasuze bonna ate olw'okuba girlfriend oli omukulu azze ono ali mu kumugobaganya mugamba fuluma genda oli omukulu azze. Ono lwavuddemu ng'agenda abaka ekiso ng'afumita omuvubuka ono ebisi ebimusse. Njagala nkutuuseeko obutambi buno obwerabireko video nkusaba ogimpereka like nga nkutuusaako ebyabaddewo. Nkwena akatambi akatunda omuvubuka ono ojja mutegeera. Video gimpereka like video yeyo. My lips, your lips, they touch the Movimiento. Kati ono waliwo abadde asulamu ng'akuuta omuwala ng'amukuute omuwala ali kukaaba. Excuse me, let me I take my husband and hospital. Biki ng'omuwala kati atandise okulaajana. Kati omuwala wa brown omunene bw'aviiriko. Omuwala omunene wakuute bw'ati agenda akwate omuwala oyo omuwala n'agira bw'ati n'akanyuga ekiso.
n'akanyuga ekise kimufumise akikanyuze just badde tanamufumita ng'amaze ng'agude kati ife nze ne landiroodi ne mukazi w'omulala gw'abadde ayagala nga walofe tuli kusitula ono tumuteeke ku piki tulwanyisa naye nga papa tali atukwatira pikipiki ono azitoye wano tulina budde ate kwegamba n'atuzitowako bakazi babadde babiri kati nze kwekugamba nti muleke nkube sitaadi nenkuba sitaadi kati ne tugikuba sitaadi omulala n'akwata eri ebigere n'ateeka eri omulala n'atuula wano n'atuula wano nze obuze amaze okufa abadde mulamu afiiridde awo mumenya awo wenyini awo nga tuyingira awo wafiiridde era nze neŋŋamba ono gweni naye nti ate omukyala gw'omumanyi omukyala mwenyini akafumise sikamanyi nemukatte ku poliisi twetubadde tukati tuli kwono omukyala fumise bamukuute kambuze wotuukiddewo ensonga ebadde ki yenyini badde balwanira musajja abadde n'omukazi omulala abadde ali noono kati oli n'abasanga katulabe omusaayi mabega musaayi mukulaba awo ne yasitudde gavini wabodde yasitudde gavini atuwaddeko sitoole ye wano waka kati wandabye nga gavini adduse bw'ati n'amugoberera n'amufumita ekisoo ekirala wali eri naye nze kusooka sitegedde ono ye neighbor wa gavini bamuyita Munira yabaddewo yalabye buli kimu Munira nsanyusa okulaba kale njagala omuntu ali emikwano gya gavini ba DJs abali e Kampala bayimusi bana abali e Kampala bamanye kiki ekituuseewo ku gavini simanyi nakyakutandikirako naye gavini olunaku lwaleero asiibyewo era asiibye mu nnyumba y'omwo leke musoge jangu kakana njala mpolampola njagala abantu bamanye story nayo nana kubanga baagala kumanya omuwala yaze saawa zabadde nga emu ezakawungeezi n'atuula wano eno kati nefuluma mu nyumba yange nemubuuza muwala nga security light ebadde teriiko nemubuuza muwala olinzaani ngaoli munzikiza naŋŋamba aninze gavini nemugamba naye gwolinda nga afulumye naŋŋamba kamungira amulindako nemugamba empewo nyingi ate nzikiza tekuli security light genda ojja kudda enkya tegeza nowabadde nzikiza ettaala ero libadde teririiko kuba neriri teribaddeeko nze wani wange tewali security light kati wojjako lirina lino enzikiza erwawo kati nemugamba genda onodda enkya nemugamba nemulaba nga era alemeddewo kuba nange mwekanze wenfulumidde nemugamba jangu ogira otulako wane wange omulinde kuba ebiseera ebisinga abagenyi abajja okulaba gavini mbaanirizanga bange nemugamba atuulako muno mwange paka gavini lwanajja omuwala nangamba nedda ndi fayini siwulira mpewo ndyoke nemulekaawo ng'atudde awo naye engeri gyabadde stranger nze ntidde nnyo nenzigalawo omulyango gwange gwe bati omulabangako simulabangako wano nenzigalawo omulyango nengira nga amulingizaako mu dinisa naye nga waali naye nga feesi mpya ate nga yambadde enkofiira awo wenyini nentunula nenzigalawo geeti kuba ebadde nzigula era nga ntunuulidde nemala ate nenzira munda neŋŋamba abaana mulye emmere twebake nendi emmere yange nemala nenyigira obuliri nga ndi ku tiktok sineebaka ngenza okuwulira nga mpulira enduulu like omulanga waawe nga nebuuza ate kiki nenziruka wabweru ngenda okusanga gavini nga ali kustruggling adduka agenda eri ku geeti nendoza nendaba omuwala gwe mbadde mmanyi nga munene muddugavu ate nendaba n'oli gwe nalabyewo ng'oledde naye waali naye ng'ayimiridde alina kyakuute kati Munira ogenza okulaba nga akasuka ekintu eriwa ngenza okulaba nga akasuka ekintu bwati n'amaanyi nekijja kuli kati kusooka sitegedde kiki kye bakasuse
maze kulaba Gavin nga bleedinga nentebereza nti kirabika kiso omuwala kyafumise era kyenkoze nenziruka nange nemukwata nengamba nemukwata omuwala nangamba please let me go. Omusanzewa waneeno omwana omusanzewa abaddewo kati ono naye wafulumiddeawo n'atuyambako naye nemugamba get a border tutwale ki Gavin mu ddwaliro genda ofune boda oba emmotoka n'adduka afune emmotoka kuba tubaddewo bantu basatu sofa naye bwowa omuli nemugamba anko nyweza omuwala oyo tadduka kuba abadde atulaze nti ayagala kolaki kudduka akugambye mbu please you leave me angambye please forgive me let me go sikyayogedde please forgive me please just forgive me please netumulemerako kati nze nensoberwa nga simanyi kyakuuzaako kyenkoze ono nadduka namukwata omuwala so eyo story etuuseewo ku nfa ya Gavin it is confirmed Gavin amaze okufa. Nina kyali wange wano abamu kubayambyeko munira okulwanyisa omukyalo ono kubanga amaanyi gabadde mangi katubuulyeko kikyalabye manyi kisoko gyo tubuulyeko jangu tubuulyeko just kyolabye kyennyini kyolabye totya toyagenda kuba just kyolabye kyennyini era just otubuulireko gwe kyolabye guno omusaayi laga abantu balabe gayo omusaayi gwasitudde Gavin kuntu wamudwaliro gai gwe tuli naye yasitudde Gavin n'amutuuza ku piki n'agenda mu ddwaliro abo omuntu yena ajjudde musaayi nga bw'omulaba bambye sinya tubuulire ku ki ekibaddewo. Had a fight outside. You don't understand Uganda, eh? The mind okay. Tell us what happened here. Okay, problem that I had a fight outside. When I was inside, I came out and I found Gavin lying down, was bleeding. I rushed to get a car, but no one was in the kind of neighborhood, so I tried to get a border, but it was too late. Reached main by the gate, he had the pulse, but inside he had no pulse. Was dead by inside. How did you come to realize that there is something happening outside here? Of course there's. Of course I was inside the house. Of course I had someone falling down. You know I had someone falling. Yes, of course, like like boom, So and I was called, now someone being called outside. So I was called came out to the house. When I came out, when I was called outside, I had down on the floor. So what happened to the girl after she has stabbed Gavin? She was being held, of course, and took to the Malokwats CPS. Okay. Yeah. Ono ekyali wange atuyambyeko kwata omuwala era yena ajjudde musaayi nga bw'omulaba bambi yena ajjudde musaayi bambi nga bw'omulaba yena kubambaako updates ku nfa ya Gavin. Eyo story etuuseewo ku nfa ya Gavin it is confirmed Gavin amaze okufa. Gavin takyali mu bulamu bwansi wallahi bila Gavin amaze okufa. Era waba mukwano gwa Gavin ng'oliye ku social media nga badde tukimanyi ng'oba badde okibuusabuusa Gavin amalire kufa. Wetuli wano tuli waka Gavin wabadde asula era omusaayi mugulaba ku side zaawo wansi awo omusaayi weguli Gavin amaze okufa. Omukyalo ono bamusanze oba ekigendererwa kye simanyi kigendera ndowooza oba abadde azebuzi kumumaliriza amaladduke kuba olumaze okumuta nga bamukute n'agamba munsonyiwe bamusaasire naye nga yamaze okuta Gavin. Wetuli ye waka wa Gavin wabeera wano wabadde abeera Gavin era wano ye compound y'omusaayi guguno Gavin afiiridde waneeno eno ye rumu Gavin gy'abadde asulamu. Gavin amaze okufa. Gavin takyali mu nsi amaze okufa. It is confirmed. May he so rest in peace. Asubira nti mulibala wano wetuli wano ku gate tuze ku gate ya Gavin gyafiiridde wakawa Gavin gy'abadde asula. Tuze kulaba kyekiri crime scene bangambye embeera ebadde nzibu nnyo era nze kubalaga kiki ekiri wakawa Gavin we bamufumitidde ebiso. Tuli ku gate kambe nga ntambula nkulaga kiki ekituuseewo waneeno. Atulabe wano mulisa ntulabe bw'olaba ku gate wano omusaayi guguno wano gutandikira ku gate. Basi tuze waka ewa Gavin gyasula tulabe what happened kibadde kitya waneeno. Njagala ofune story yonna Allah zino zirabika zengaato zino.
zino zirabika z'engato bambi engato ze ziizo. Tuzaye musajja alwanye n'obulamu Gavin amaze omusaayi. Laba omusaayi laba omusaayi lengera omusaayi guno gwona musaayi. Danzano lengera omusaayi wano wetuze ewaka wa Gavin lengera omusaayi. Bas Namusaayi gwonna badde Gavin tasobola beerawo. Amufumitidde wabweru kyeka badde bakambwe ekisooka amufumitidde wa n'ekyokubiri kyamufumitidde wali. Omukazi oyo nga so kati wano